Omuyimbi Alien Skin kyalese akoze Kenya kikabuka munange esaide eno lengera engeri gyabadde akiringamuko wali sebo agezezaako n'okwogera munange ate Oluswayiri esaidi eno. Ate nga ku saidi yemu Paalaso agudde mu bintu munange Galaxy wali emutaddemu munange ate omutitimbi gw'ensimbi ate mu kivulu kye ekyasaanyusaanyu festival bamutajamina tera nga asinza ku jamina tugi ngenda kubeera nga ntandika wali nkugambye nti nno omwana mulenzi munange ate Alien Skin kyalese akoze Kenya munange kibadde kikanyo esaidi eyo era nga bwetugezaako okulaba akatambi ako kakati n'akatambi kano kabadde kagetenga viral wali ku mukutu ogwa TikTok era nga bw'olengerawo abadde ne mukwano gwe omuyimbi Omunnakenya era abadde ali mwanjulayo munnanga ate eri banne era nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako Alien Skin atukakasizza nti sebo asobola nayo okwogera munnanga ate Oluswayiri era nga bw'ogezaako okulaba mu katambi ako. Nimeshukuru jo kwa siku ya leo. Na bigo papa jo ndugu yangu Alien Skin, Mafia boss. Guys, how are you? Ni aje? Kobie. Can I use Swahili? Yeah, use Swahili. Small I have. Yeah, man. Okay. Mimi niko Kanairo. Youth for Youth, just edition. Yeah, man. Fangon na Mbogi Genji. Combination with Deyan. Ashakubali amejoin team. Siku zombo. Byebyo nno nkugambye nti naye sebo abadde agezaako munnanga ate okwogera munnanga ate Oluswayiri era nga bw'owulidde mu katambi ako kabadde katredinga nnyo wali ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok esaidi eyo kataabuka nkuggyeko ate nkutegeezeko nti nno Paalaso mwana mulenzi munnanga ate Paalaso jjukira nti n'ekivulu kye munnanga kyengedde esaidi eno era nga wali Galaxy munnange ebadde mutaddemuko wali omutitimbi gw'ensimbi wali mu kivulu kye twalabako ku mwana mulenzi ono Paalaso yali nga bambi ng'alaga obutali bumativu ne kampuni ya MTN nga bwetasobola munnanga ate musupportinga mu kivulu kyeyo era nga byo byatambula mu maaso naye munnange leero abadde surprised nnyo nga Galaxy ate evuddeyo munnanga ate wali bambi ne musupportinga mu kivulu kye ekyasaanyusaanyu festival era nga bw'olengera ekifaananyi ekyo kibadde kitweddinga wali ku mukutu munnanga ate ogwa Instagram kosa ate nakakatambi katuteereddeyoko wali ku mukutu ogwa TikTok esaidi eyo. Ye mwana mulenzi munnanga ate Paalaso era nga bw'atyo bwali mu kushayininga era nga bw'ogezaako okulaba nkugambye ekivulu kyengedde bitya wali erugogo nga 17 munnanga ate Meeyi kijja kutokoterera eyo ate wali wonna kakasa nti no video gimpera like kosa ate ne kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ate muganda wange kikole ddala we subscribinge wali jjukira nti no beera ofuna notification ku video empya ebeera ezze bamutajamina te era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala akatono nnyo bwenti.